The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wetwogera kati ate ataddemu Museveni ewazito amutadde mu kattu oyo Kyagulanyi Ssentamu gwe twabagamba nti Museveni byonna byali mu kukola byonna byali mu kupulaninga president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kukozesa foreign policies abikube oluku mutwe era baganda bange tekibadde wala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga azikoleddeko ddala era buli kimu kitambulidde nga bwe kinotambula tweyanza nnyo omukulembeze waffe ayagala His Excellency atunudde okulaba nga tulina ekyenjawulo kye twegattako era atukoze obulungi ennyo kulaba nga Uganda yaffe ebeera ya njawulo ate ng'etambulira ddala tulina okukkiriza nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe era Mukama Katonda ng'atukulembedde Mukama Katonda ng'atubedde Uganda yaffe eyawamu Uganda yaffe etambula ejja kutambulira ddala emirembe gyonna era twongera okusaba n'okwebaza oyo yenna ateeka ettaffaali lye ery'enjawulo okulaba nga tufuna eggwanga eddungi lyetugenda okunyumirwa lyetugenda okweyagaliramu era erigenda otuwa essanyu ate era n'ekitiibwa tulina okugeza nga tuli wamu era nga tukwataganidde wamu nga twefudde abo abaagala okufaako ekyenjawulo kye tukola ku ggwanga lyaffe tuwaki tagenda kutuwanguyira buli kimu ekitukaluubirira ate enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti we His Excellency tukwebaza nnyo olw'ettaffaali ly'otaddeko Mukama waffe kubanga naffe tusobola okwogerwako nga Uganda nti tuli mu struggle yagezaako kwerwanako banange kituwa amaanyi kituweesuula kibiina kino ekitaba abo bonna abali ku ludda oluvuganya kibawaliriza okuba nga ate bakyabulira katubira mu mukutula nsanja w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 27 ebibiina bino ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okwali ekya Jema NED SDP CPSAC ekiwayi kya DP block batta omukago okukolera awamu okuleeta enkyukakyuka mu by'obukulembeze Nuupu ne bagutuuma All Alliance omukago guno gwali gugendereddwamu okutakabanira enkyukakyuka ey'emirembe lubega mukako mujja muwulira ne mabike oyo omulungi mabike kasaako ensonga endala nnyingi zonna nga zeekuusa ku ky'okukyusa obukulembeze kyokka ng'enkolagana y'ebibiina bino yaba abasajja abazeeyi abaali badde bakola ebintu eby'amagezi bagenze kululunkana mujja kufiira mu kabenje ka byayokya bazikuliddeko zimanya kati iffe twazimanyirawo nti ekiro bafunye ssente wayogera wulira kakati nze kabuleta tosobola kuntundira mu nnyumba wulira togereze oli osuubudde oli banaye mpuuga yatendese obubbi mu byobufuzi laba omujasita ajja laba omusajja laba omujasita ajja alinga kakwerege kurege ekigendererwa kyennyini ekyokukolera awamu ffe ng'abasippi akakwerege kurege abo omujasita ajja kakwerege kurege akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Economic Empowerment Labagaya Joseph Kabuleta agamba akoyo bwannakyemalira bannakiwayi kya DP block bwe balina mu mukago guno ne batuuka n'okusalawo ebintu eby'enkiza awatali kubeebuuzaako enga banayaganye abamu ku ffe ne batandika okukola decisions nga tebasoose kwebuuza kukona ensonga ezandetera okuganja Alliance kagira giteeka eri kati nja kwogera bya need batandise okukola decisions okuva lwe wakomba engato ya engundi engato ya mbonyi amagezi toyina founding member w'omukago laba ebintu ebyavudde mu mukago mbisoma mawulire Kabuleta agamba ezimu ku nsonga endala eziviiriddeko ekibiina ky'okwabulira omukago guno be banne bwe bagutandika obutamanya makulu gaagwo era nti n'ensimbi ezigambibwa okuva mu gavumenti ya NRM babaliddeko ssente ekyalemesezza emikago gino okukolera awamu kino pulezidenti w'ekibiina kya Conservative Party Ken James Daman naye agamba y'emu ku nsonga eyamuwaliriza okwabulira omukago guno ssente za Museveni ze zisinga okulemesa ebikago kati bw'ategeera nti bamala zikuma ajja kugenda awe kabuleta ssente bw'oyingira omukago agamba akufunye bajja kutundiramu omwo mulengo omukago gwonna yes omujasita ajja ogwerimbika kakweregwe ugjeyo ssente kizibu nnyo omukago gw'okuwangaala
kubanga abantu balowooza nti naye gwonobeera munekago gwe walina mu red card gwe wuuyo simanyi musuubi gwe wuuyo simanyi mwanisoboza kwamaanyi eri ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu kukolera wamu okuleeta enkyukakyuka eyayanirwa bannayuganda. Denis Ntege, BBS Telefina okuva wano ku ASP. Nze mbadde updatinga nti ekiro bafunye sente okuva mu January mbuhola alliance erimu ababbi nabagamba eyo teri holi eyo naye ababbi kati ono kabuleta alinze sente nalinda sente alaba Lubega Mukaako ayongera kugejja Lubega Mukaako ageze muganda wange babadde era ku bitebe byabwe bekambalageko wano babaddeyo ku bitebe byabwe nkugambye basombye abantu laba Lubega Mukaako obalali buli mwaka yimba kajja kundetera strike from the moment eyo gye wanonda ne bakwata obutebe mbwolwo bajanjawaza ekintu nga bwe bayita mpuuga bye byabaddeyo laba fake ali awo gwe omumanyi tewali kigenda mu maaso wa mpuuga kye simanyi nsirika busirisi mbu bali mu kugira mpuuga kati engabana bwe yaganye Lubega Mukaako adduse ani kabuleta adduse walolabyeko kabuleta nga ajja mu nuupu obanga ali nnyo n'ennuupu nti obaze ne bwe bamuyita tajja waayi bamuteeka waawo olw'ensonga kakati Lubega Mukaako yamuliddeko omusimbi kati ali wanaavulungutana mbuye tosobola mutunda tosobola mutundiramu bonna bakolera Museveni azimba opposition eyiye kubanga ayagala akoleyo ekiswa kubanga kiri kyayingiramu nabe wa Nuupu ayambala kakofiira kamyufu ebitunga nina bingi eyo nvuddeyo tujagenda tubibagamba ife bayita abakwerege tubyogera ne tubabulya tuba updatinga lunaku ku lunaku ne tubagamba olwaleero kino kye kyabaddeyo olwaleero kino kye kibaddeyo kakati baabo kakati njagala owulire lino eggulire musajja obadde ki kozi nakendeezezza ibadde Fudemba mu lusozi Elgon kati egombolola musanvu mu disitulikiti ey'Ebutalejja ze zitubidde mu mataba oluvannyuma lw'omugga Manafwa okubooga nga kino kiva ku nkuba ebadde Fudemba mu lusozi Elgon ensangi zino. Enguudo nnyingi zisaliddwako ekiviiriddeko n'abayizi abamu okusobwa ebigezo ebibayisa okudda mu bibiina ebirala era tukitegedde nti waliwo n'ebirime ebitandise okwonooneka ssaako n'okuvundira mu nnimiro ssaako ne mu materekero g'emmere ag'enjawulo. Embeera bw'eti bwefaana ku lutindo lwa Manafa olusangibwa ku luguudo oluva Mbale okudda e Butalejja. Okuyita ku lutindo luno mu kiseera kino kuba kutunda mwoyo ngambira ensanafu olw'amaanyi g'amazzi g'omugga Manafa era nga waliwo n'abavubuka abagufudde omugano okuyamba ku bantu ssekinnoomu n'abo abalina ebyamaguzi okusala nga buli omu babadde bamusoloza wakati w'2,000 ne 5. Kati laba amazzi gazze mu bungi abantu bagenze ente z'abantu zigenze ennyumba abantu bafiiriddwa ennyumba laba abantu nga batambula mukama wange kuba wetuli amazzi gatukuba bwona ogenda wasanya obanga tamanyi kuvuga gakutwaliramu eri musege ate ba MP bagamba tebatukoledde wali ne Butalejja bakoze ebiti bino n'eggwanga ebalirawo tulimu kati lino kuba ki kati omusajja nagula akapiki kange nkayisiza mu mazzi akapiki kafudde Pulezidenti Museveni tulowoozeeko naafe tuli bana Uganda. Embeera eno okusinga evudde ku nkuba ey'amaanyi efudde mba mu bitundu bya Elgon nga kyavuddeko omugga guno okuwaguza.
naye tusuubira nti kuba okusinziira ku kyetujja tulaba olwekibeerangawo buli amazzi gano egatuukira ku leve eno bwe gati ekitegeeza enkuba eba etuuka ku ntiiko yaayo so tusuubira tomanya byakatonda bizibu nti gayinza okuba nga mu wiiki nga 2 gajja kuba kakendeke tusuubira kuba bwetyo tubadde tubeera kati olaba nga gajjudde oba gabooze kumenya nti tuli twolekedde kati kunti wetwogeranga n'amagombolola agawera 7 mu disitulikiti y'e Butalejja okuli Hamitu, Mazimasa, Kakyongazi, Budumba, Nawanjovu ne Tawuni Kanso y'e Butalejja gonna gasaliddwako amataba. Ebirime bingi omuli omuceere, ebijanjaalo, muwogo, kasooli, ennyaanya n'ebirala bitandise okwononekera n'okuvundira ku misiri ko ne materekero ag'enjawulo mu kitundu kino olw'amataba gano. Abantu tubasuubira okulwala endwadde eziva mu mazzi okwo nga toggyeeko nsiri nti omusujja gujja kweyongera, typhoid tumusuubira. Gamaze okugenda n'ebirime byonna, lumonde, kasooli, bijanjalo, sojja, byonna bigenze. Amazzi gatuliddeko emmere, amazzi gajja negatuutako ebintu byonna bivunze. Temuli lumonde wasulamu amazzi mulundi lunaku lumu ng'avunda yena. Waliwo okutya mu batuuze nti embeera eno egenda kuteeka bangi mu katyabaga k'okufuna endwadde eziva ku bukyafu. Abaana okufa, obulwadde bujja mu mazzi omwo ne bukosa abaana. Gatuli bubi n'abaana ebigere bigunda. Oyo mama wa Ddombo era obiraba tuli bubi n'ebigere bitulunjeko. Mama wa Ddombo avunze ebigere gatuli bubi mu nju. Tukitegedde nti waliwo n'abayizi abasubidde okukola ebigezo olw'amazzi okusalako enguudo mwe bayita okujja ku ssomero naggwaawo era wulira akantu ako naakalaba. Waliwo akantu kemba ate saakategese. Waliwo omusajja yagamba waliwo omusajja omu bamuyita Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yagamba nti ekizibu kya Buganda esembye nnyo emabega kubanga mu bitundu byonna Buganda eronda bubi. Ebitundu ebirala kye biva bitusinga kuba byo bironda bulungi. Ke kantu kembadde njagala obbalaga wano. Naye ne Butalejja nayo eri mu Buganda. Parliament si kifo kya kinyumu. 226 tutunulira abantu betwala mu Parliament. 226 bantu ba Buganda mutuwulirize. 226 temumala galonda bulonzi kyonakutte bendera eno. Parliament si ya bendera ku bendera. Parliament y'abantu basobola okutuusa ensonga z'abannansi. Buganda tekiikiridwa bulungi olw'abantu betwateeka mu Parliament. Nkugambye mukulu Meji njagala okole research. Wiiki eno ejja mulina bannamawulire mufune bamemba ba Parliament abawera mubabuuze nti etteeka ly'emmwanyi lye mwayisiza buwayiro kimulimu ki? Bwanika agamba mu bitundu byonna Buganda yalonda bubi, yalonda abantu abatasobolerako ddala. Buganda kyevudde ebeera emabega kati neeno Buganda Gombolola 7 mu disitulikiti ey'e
Butalejja ze zitubidde ne Butalejja Buganda nyuma lw'omugga Manafwa okubuuga nga kino kiva gasaliddwako amataba amagombolola 7 eyo Buganda ebijanjalo eyo Buganda Kasoli abo omulimu gwabwe kujjako Museveni misango bagisibe kuba MPs okitegedde kati njagala okubuuza Abedi Bwanika mumaze yagamba Buganda eri bubi kubanga yalonda bubi ababaka Butalejja ogirabye jo mukabyanyuma yagambye simanyi mukabyesije gundi eri abamuyita byesije mukabyesije yagambye si kirungi bannabyabufuzi abagenda ebweru ne bagamba nti balekerawo okuwa Uganda obuyambi abazungu ekyo obeera olumya abantu ba wansi kati mukyala byesije njagala otubuulire esente eziva ebweru w'eggwanga zituyamba ki olabye abantu b'e Butalejja jo walabye abantu b'omu Owino walabye ekyabadde mu Owino ate nno owulire ekiri mu Owino ekiri mu Owino muwulire waliwo ripooti eze ku mmeeza ya Museveni ripooti eze ku mmeeza ya Museveni egamba bweti ripooti eze ku mmeeza ya Museveni egamba bamuwadde kuliko ripooti ennene ya miko nga 80 ripooti eyo egamba bweti ebizimbe byonna mu kibuga Kampala wansi bivunze era twolekedde enjega eyagwa ekiteezi eyolekedde mu kibuga Kampala ebizimbe 80 ku buli 100 mu Uganda wansi byonna bifu olw'amazzi agalegama mu mifulejje muwulire bulungi ekintu kino mbako wokiteeka era musabe nnyo gavumenti empya ekwata obuyinza ng'obudde bukyali esobole okutereeza ekibuga Kampala otherwise wagenda kubeerawo okugwa kw'ebizimbe mu kibuga Kampala bagambye ebizimbe byonna bivundu wansi ettaka liremereddwa okubiwanirira ne bye bazimbisa wansi ng'enkokoto bikooye essaawa yonna waliwo ekijja Mukabesigye yagambye tetugamba abazungu kutumba buyambi omuntu wa wansi ajja kulumwa kakati njagala tubuulire sente zituyamba kyab'e Butalejja bawa emisolo n'ebweru wavaayo sente amagombolola 7 gonna mafu tubadde Butalejja kakati wano waawano Kasese awo tugenze Kasese neyo nayo Buganda yekiikirirayo ababaka ba Buganda be bakiikirira eyo bijja yogera ati namulaba kati kwe yamulabye namusomosa kati yanaakomawo nano na ritwe eyokubiri nareeta natwara azemu ati sarese Riva Nyamwamba Riva Nyamwamba tuvudde Butalejja kati tuli Kasese Bwanika neyo nayo Buganda yekiikirirayo technology ye mumulabye ejo niyo technology ensyaka ejo niyo technology ensyaka ebyo byonna kubanga Buganda yalonda ababaka babiri omulimu gwabwe kujjako Museveni misango bagiteke kuba MP azeemu atisa abalala engineers are helping people to cross the river. Yes, the river, the engineer. Yes, is helping the people. Neyo nayo Buganda ekizibu ky'eggwanga lyonna kiri kimu Museveni kati senga omusajja bakunkumula muwala kati senga bakunkumula mu essaawa zino awo n'abatwara nawe n'amuraba I don't know nawe n'amuraba they give you a lift even those ones they want to come this side even those ones want to come this waliwo ekkobaane ly'abantu abayimiridde mu kkubo ly'amazima mu ggwanga Uganda
olwatadde Ssaanya ne bamuyitirawo ku ma TV atambula everywhere. Kansooke nzira waawo okujjayo point eno gye ngenda obbagamba mujja kunsonyiwa pulogulaamu y'olwaleero. Nyina ebintu bye njagala okujjayo tugende empola tujja bitegeera. Kitegedde awo nawe n'agenda. Sanya mwatikinga ng'obululu because kyemmanyi twalonda oli ali mu studio awo simanyi Sanyuka TV simanyi biki webamala okulonda wetwamala okulonda nga 2021 January tebakwata mu December wa 2020 kungu wali onoonyezaako ku famire ya Kibalama nejja mu studio nejja neetubuulira kyeyitamu n'ebizibu bye balina wali obakyazizaako mu studio omwo. Bannayuganda mulabye media zonna zikolera mu 7 ne bannabyabufuzi bali abakadde be twasangawo. Mwali munoonyezaako ku famire ya Damulira ne mubayita mu studio bayogereko eri eggwanga kiki ekiri ku Ssaanya. Ekiro nalabyeko programu ya Simbagane ey'olutindo eya Kibazo ku Simba ne studio yazifulumyemu n'atambula n'agenda ye yakyalidde wini byanyuma mu maka gaabwe Kasangati byanyuma n'ayogerako eri ensi ku lutindo nga pulizenta yasituse yagenze kubanga mbu Mukabesigye yagambye mbuye w'amaanyi ali ku mutindo gwa waggulu asobola okukulembera gundi ggwanga. Ye twamulabyeko Besigye twamulabyeko tumanyi ne waali ali mu kooti y'amagye. John Bosco Kibalama talabikangako. Kibazo wali ogenzeeko n'onoonya famire ya John Bosco Kibalama oba eyadda muliro oba eyakanatta nabo n'obakyalira n'obabuuza n'ojja n'obituleetera ku lutindo. Abaganda be waffe Mawokota bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Bwe kasongamba nti oyita n'empuuga nga nze nkwata ku nsawo siddamu kugita. Bwe kasongamba nti otambula n'empuuga manyirawo oli mubbi. Gwe mbulira gw'oyita naye gwe bw'ombulira gw'oyita naye nkubulira by'okola. Mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Kasitoba ng'oli mukwano gwa lw'omushana tosobola kuvaamu kyamagezi. Njagala bannaye mukatemeyo mukawe gundi oyo nkampeere Kibazo ate nga Kibazo gw'omu ku bannamawulire abaali respected. Kyovola banogwo gu BBS Terefina bwe gwali gwakatandika nga banoonya abanaagukuza gw'omu ku be baleeta mugukuze ng'olina following yo nga bakwagalako following yo naye mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Lwaki tonna bagenda kutubulira kubanga kiki kye mufuula ekyamaanyi ennyo ku Besigye. Besigye alina ki ekyamaanyi ennyo nga tumaze omutegeera ali mu kooti ye mulamu waali tumanyi ne lwanaakomawo. Damulira talabikangako Kibalama talabikangako Kanatta ne banne 18 naye zibasanze mu abayimirira mu kkubo ly'amazima. Ekirala abo abantu be muli mu kulwanirira bakomewo bagwa dda. Mukama yabuuza Samwiri olikomyawa okukaabirira ku lwa Sawulo nga namugaana okuba kabaka. Gwe wali olabyeko ebbeere erigudde ne liddamu ne libeera ettutu. Kadaga ayinza okuddamu okumera ettutu. Kakati ye Besigye mu byobufuzi ye byanyuma mu byobufuzi takyasobola kuddamu kumera ttutu ne bwaneeyogeza ebyabalungi. Kadaga ne bwamyula otumwa ne tubanga otwenkambo agenda okuvayo okujja mu bantu. Kyokka nga abyudde otumwa asibye otuviiri simanyi luli namulabako simanyi yaludde wambu nga azina paka kiri.
Abeesigye tebakyasobola kudda mu mitima gy'abantu batubonyaabonyezza ekimala tebakyasobola kufuna kifu kyobula naye mwe mulina amagezi bakwata batya Beesigye ekibiina kiramba simanya pressure group simanyi ba senior politicians ne bajjayo abantu 6 mbo simanyi sebo omusomi w'amawulire yagambye mbuno era poliisi bakutte nga beebagajje nga kubanga babadde basazeewo okwebagajja ebipande bakigeza genda okiwulire bulungi ku NTV ekigambo kye bayita okwebagajja kitegeeza ositudde ekintu ekizito ekikusinga amaanyi ng'omuntu bw'anajja nkikugereze ntya n'osanga akaana aka P4 oba P7 nga kalwana n'eggolola ne kasooka keebagajja ggolola ne kamukuba ekigo ne kamusitula ne kamuteeka mu bbanga okwo kwe bayita okwebagajja weewaawo omusomi w'amawulire yagambye ne beebagajja ebipande ne beeyiwa ku nguudo ne baziba amakubo okugenda ku gundi ya Kenya. Nze nakola ku New Vision mu mawulire mba mmanyi lwaki baselectinga ebigambo ebyo. Nali nina mikwano gyange mu editorial nagendayo sigambye nti nali nkola mu editorial kituufu nali mukwerege. Naye nze sibeera wantu wesiyigira kintu bakulimba. Bakulimba. Bwemba sina kyenjigawo sibeerawo. Ebyo ebigambo mbu okwebagajja ne beebagajja ekipande okwebagajja kyotamanyi oba wakyogedde okigenderedde okugamba nti ekintu kyabadde kikwafu kati ekipande bakyebagajja batya balwana kuzza bali ku gundi nkugambye bw'abanga ani yagamba omusajja ye yayimba oluyimba chairman governor Walukaga nti Obote bw'aba aliyinza okuzuukira n'akomawufu ga Uganda nekyo yagala ojja kifuna bw'ali batalidda nammwe temuddanga bw'aba Kadaga ayinza okuddamu n'ameera ettutu ne libanga erya muwala wange wano nyina wano abaana bawala bange bali ludda waabo boolabaawo mukome